kuli katabo kano zinunula omunaku. Edward Namutete Kawere ye muwandiisi. Nze muzzukulu wa Mugema munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, omwanjuzi era omuteesiteesi. Essula ya 13 egamba nti nfuuka mukwano gwa Muyodi. Katugirabe. Ebbanga nga liyiseewo ttono, emmeeme yange neesigala kulengera bulengezi ebyo ebyandiko mu maaso g'omwami Piati Sololo mpozzi ne ku nnyanja, era ne ntandika okusanyuka n'okukola emirimu gyange. Omuvubuka omu n'atuyigiriza okutega emitego egy'engeri ezitali zimu, ng'egy'emiriiti, egy'emmanduso, egy'obukunizo, egy'amakanda, era n'emisimbattaka nga totaddeeko bigu ebitonotono gye twasasira ensiko eyaleetuliraanye ne tukamala. Emirundi mingi gyatuwonyanga nnyo ku maluma. Olwali olwo twali tugenda tulambule emitego gyaffe ku Gogolo ne tulengera omuntu ku katunnumba mu nnimiro ne tugendayo okulaba ky'akola. Bwe twamusemberera ne ndaba nga ye musajja eyampolereza eri omwami. Yali yeebakidde ebiro bingi ddala, nga mukadde bukuku naye ng'akyesobola. Yalina ekirevu kya lutuula ekyamukwata emba zombi, kyokka nga kiri ttukuttuku, n'enviiri ze nga zimukirako obuyira bw'ejjo by'okutukula. Amaaso gonna gaali gajjudde enkanyanya era ng'agudde embugubugu, ate ng'alabika ng'amaaso ge gayimbaddemu. Yali asomba ntungo eyalimibwa ku nkalajje y'akawaala ako ng'agiteeka ku lukangaga. Bwe twamutuukako n'atulamusa, n'atubuuza kye tubadde tukola eyo mu lukakaba gye twafulumira, nga tumunnyonnyola nga bwe tumukwasizaako ne ku mirimu gye. Nga tumaze okumulombojjera byonna ebitufaako, ne mmwebaza okumpolereza eri omwami, n'ayisa omukono mu maaso obukiikakiika ng'asala entuuyo, n'antunuulira enkakaba, nassa ekikowe, n'afuuwa ekiwa ng'akizza munda, era nanneetondera nga bwe yala neerabidde. N'atugamba nti baana bange mutuule mbabuulire. N'atuula nga bw'akekejjana ati nga n'okuddiŋŋana erinnya lye aliddiŋŋana nti wo Muyodi, 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 Muyodi oli. Nga tumaze okutuula n'atunyumiza ebifa ku mwami oyo Piati Sololo, naye nga byonna bitiisa. Yatubuulira nti omwami oyo muwalanye nnyo, nti bw'akuwalana oba tonnafa taweera, era nti tokoma ku ggwe wekka, naye nti n'ab'omu maka bonna abazza mu kko erimu. Nti era waliwo olugambo olutandise okuyitaayita nti muwala we Mirembe akwagala, so ng'ate omuwala oyo abavubuka be yaakassa si batono abawambibwa amaaso ge. Omwami yalina mbu gwamwagaliza, naye kale ebyo katubimma amazzi bisirike. Omukulu anyumya. Yagamba nti nze mmutegeeza n'omuwala oyo nga bwe nali siyogerangako naye wadde okumulabako, bwe nti bwe nategeeza Muyodi. Naye n'abinsazaamu ng'anyeenya omutwe nga bw'agamba nti weewaawo oyinza obutamumanya, naye nti olugambo muliro gw'otya n'atagukumye, ate kassa gukolerera mu ssubi ekkalu kitwala ebbanga nga tegunnazikira. Naawe nno lowooza erinnya lyo lyayita dda mu nsi olw'okutta empologoma, kaakano kyenkana buli muwala akwegwanyiza olw'obuzira. Kale olugambo nga luno bwe lutandika ani ayinza okukugaanira? Olugambo luno oba lutuufu oba si lutuufu, ekyo tekijja kulugaana kutuuka ku mwami. Era osaana oyiga ennyo okulwanyisa amafumu, kubanga emitego gye emirala bw'oligisimattuka, ogw'okulwanyisa amafumu gwe guliba nsaleesale era gulisalawo eggoye. Baakyakotesa omutwe, kyakwogera mbuze, mikolo nannyamba. Namubuuza nti kale atalina anaamugunjula mu kulwanyisa mafumu anaagayiga atya? Ko Muyodi nti obanga mukisiimi mujjanga wano buli lwaggulo, ye ate obanga mutoola mangu mu nnaku ntono mulibanga temubanguseemu kulwanyisa mafumu. Aba amaliriza kino mukazi we n'atuuka. Yali atuulidde ebiro bingi era nga n'omugongo biguwese butego, mu kamwa ke nga temukyali linnyo na limu,
wabula olubungu olwereere. Omubiri gwe obufukunya bw'emyaka egyamuyitangako bwali bwakuuliita dda nago ng'amagumba g'olaba gaanamye. Mu lulimi olwaleero erimu ku mannya gano ndowooza lyandimuggiddemu bulungi, Lukanyala oba kale eryedda eryamugangatika. Amaaso ge gaali gasemberera okuzigama era ng'ayogera avumira, ate ng'abumbujjamu naye nga tannawutta. Erangi ye esinga obukadde bwali buginaabudde ku mubiri gwe, naye ng'alabika mu buwala yali mulungi. Kajingo yali amumesa enzirugavu esanyusa era ng'amugogodde bulungi, naye mu kiseera kino yalabika ng'asiba byangu, nga n'ebimu byasiba bikutuka. Okuseka kwa nno nnyaza alaba mbi ng'omusaasira, anti ng'olowooza nti olunaasirisa ng'akala, ng'akenkenuka bukenkenusi. Erinnya lyennyini yayitibwanga Kulwawo Kulaba. Bwe yamala okutulamusa n'antunuulira n'agamba bba nti olabye omwana ono bw'afaananira ddala omuzzukulu Pyati gwe yatta? Kubba nti nange ekifaananyi ekyo nakirabye dda. Ko nakyala nti n'oli bwe ye yali yenkanira ddala ng'ono we yattirwa, so nno singa kaakano aliko n'abaana abakulu. Nagenda okulaba bambi ng'ebiyengeyenge bimuyunguka, ne nsulika amaaso gange. Nagenda okugabbulula nga ndaba asangula maziga mu maaso. Oluvannyuma n'asitukawo n'agenda. Naffe ne tugenda ne Muyodi eka. Omanyi yatuwaliriza tutuukeyo mu maka ge nga tetunnaddayo waffe tugalabire ddala. Akayumba ke kaali katono naye nga kayonjo. Bwe twatuuka awo ekaawe ate n'atwaniriza bujja n'atulamusa. Bwe yamala okutwaniriza n'atulaga amafumu n'engabo bye yanyaga mu ntabaalo n'ebirala ebyamuweebwanga abantu abakulu. Ebyo nno bye byatukusa okutegeera nti mu biseera bye yali musajja mulwanyi nga muzira kkungwa. Twali tusiibula, mukyala nnyinimu n'ategeeza ng'emmere bw'eyidde, era nnyinimu n'atusaba tumale okuwooma nabo. Newankubadde nga nali saagala kulya mmere efumbiddwa wa bikaate, naye olwamuyode okutwekubiirako twakkiriza okulya nabo. Emmere nno yali nnungi ddala. Omukyala ye yaliira ntula ezaali zimyuse nga ziriko n'amalule era n'enswa ezaali zigaayegaayemu. Yali ayagala okukolezaayo Muyode ekigaaga ye n'agaana, naye ku lwawo yalabika ng'awoomeddwa nnyo. Ffe twaliira bbugga nga mulimu n'ennyaga. Bwe twamala okulya ne batuwayo omuvangata gw'obutiko n'olubatu lw'enswa tutwalireko abeeka, ne tuddayo nga tusanyuka. Bwe twatuuka eka twasanga nnyinimu yeekabye, n'atubuuza nti mubadde muleggukiddewa. Twalaba atandise okutemereza n'okwenyinyimbwa n'emimwa nga gimutoobeera. Ne tumanya ng'asunguwadde nga tumwamuka. Gye twali twamunnyonnyolayo oluvannyuma ng'ettumbi zirimaze okumukka. Eyo essula ye-13 weekomye ey'ekitabo kino ekyaziranunula omunaku, egamba nti nfuuka mukwano gwa Muyodi. Bwe tunaddamu sisinkana tugenda ssoma ya 14 egamba nti nsisinkana birungi tebikka mirembe. Akatabo kano kawandiikibwa Edward Namutete Kawere. Nze muzzukulu wa Mugema, munnakyala akwata ssente empya n'enkadde, awangaale ayibeene.